mbabuuzaako buli omu gy'osinzidde okubeera nga togoberera Fad Pro UG akwe mukutu kwoli video bw'obanga ogifunye teeka ekigalo sharingirako abalala comment section wansi awo ate kigenda kubeera nga tosuulawo endowooza ku byogenda okubeera nga ate olaba mu video. First of all musonyiwemu kasenyiga kandi bubi naye ensonga tujja kubeera nga of course tuzitambuza kakati awo ku TikTok waliwo omwana obuwala amanya ge yeeyita Samantha Birungi era nga Samantha Birungi ono mwaka gwali gwa 2023 yakera ku makya n'agenda ku mikutu gye eza social media n'ateekayo baka anti abaana b'obuwala bonna n'abaana ab'obulezi bakadama ne basekadama Saudi Arabia, Qatar, Dubai, Bahrain yonna ababeere nga temunange bamwegattako era nga ono yavaayo n'akakasa nti alina project eyamangi yatandikawo era nga project eno yali yakubeera nga ate abalundira ente era yali abasuubiza laga nti mumpe ssente azijja kubeera nga ate mbagulira ente wano era nga bwe bakugulidde ente ajja kubeera nga ate mbeerawo ngirabirire gwono ntukira okubeera nga tova ye Saudi Arabia oba yonna gy'osinzidde ojja kubeera nga ate okomawo osangawo ente ezo nga buli kimu kitambulira ddala bulungi nnyo maidazisana abaana bangi nnyo of course basobola okubeera nga ate bamwesiga olw'ensonga nti omwana ono yalina following ey'amaanyi era basobola okubeera nga ate bamukkiririzaamu bamuwa ente eziwera kakati Samantha yakera bukezi ku makya n'agamba nti munnange ente zange oba ente zammwe omuntu omu yazze n'abeera nga ate abaako ekirwadde ekikambwe kyazisiiga era mbu ente ezo yakera ku makya nga zonna nga zifudde mbu ekirwadde ekimanyikiddwa nga kalusu kyazirumba ne zibeera nga ate zifa zonna ente ezisoba mu ndowooza byalinga 2 oba 3 zonna zakera ku makya zibeera nga tezifa omulundi gumu. Samantha ono teyasobola kubeera nga aleeta obujulizi oba okubeera nga ate alaga abantu ebifaananyi nti ente zenjogerako ze zino era munange wayitawo bbanga sidde nnyo Samantha ono twaddamu okubeera nga tetumulaba ng'ageze mu kibuga Toronto side eri mu Canada munange Samantha natandika okubeera nga ate aduulira abaana ateekayo bu challenges obw'enjawulo mwenda bakuba ssente kugamba galaga nti ali mu bulamu obweyagaza era ndowooza agenda kubeera nga tembakomezaako ku videos bwe ng'ali mu ggwanga eri Canada eyo Toronto ng'ali mu kubeera nga ate ayogerera bakadama kakati no abaana bangi nnyo ku social media batandika okubeera nga ate bakaaba maziga nga baga nti Samantha bw'obanga booti bw'osaze okubeera nga tokola ebintu togenda kubeera nga ate munnange otwala ssente zaffe ate ogende Canada obeere nga ate odde eyo weesomaasoma nga bw'osobola okubeera nga ate otubba era gwe ssebo obeere mu luxury life ffe nga tuli eno watubba akasente kaffe munnange Samantha embeere Canada ati yasobola okubeera nga ate mutambulira bulungi ebintu byatandika okubeera nga ate bimwonoonekera era yagwa mu basajja ne babeera nga ate munnange bamukwata era ne bamutikka ne bamukomyawo e Kampala kakati n'embeera yatandika okubeera nga ate esajjuka era nga bwe twogera ssaawa eno Samantha ali mu kubeera nga ate munnange apooca n'ebirwadde naye kennyini byatamanyi era kubeera nga ate mbaterawo obutambi awo munnange Samantha essaawa eno yaddukira mu muzigo alina omuzigo gwabeeramu eyo actually bw'otunulira Samantha toyinza kubeera nga tokikkiriza nti yalinnyako ne ku binyonyi n'agendako ne Canada bw'otunulira videos ziri enkadde anotunulira ne Samantha aliwo ssaawa eno ekyamazima kiri nti waliwo ekitali kituufu ngenda kubeera nga tembaterawo Samantha oyo osobola okubeera nga ate olaba embeera nga bwegenda mu maaso sides eyo genda wansawo mu comment section omuntu ono gulooza abaana bakadama ne basekadama bamukwatamu oba ekyamazima kiri nti time yatuuka butuusi Mukama Katonda n'abeera nga ate atuuka okumusasula ogenda kubeera nga tembaterawo obutambi awo musobola okubeera nga temulaba embeera nga bwegenda mu maaso sides eyo sako n'obutambi bulala bunnyo subscribinga alwenda badde video gyo kubeera nga atafuna notification awo kakati Fadi n'ekipya kyasobodde okubeera nga ate atuleetera kamaterewo ensonga zino nkomewo n'amawulire amalala mangi nnyo tuvaamu wasiibye otya ssebo bulungi ndi wano eno ku nsonga ya Birungi Samantha olina video gy'ogenze n'okola ng'ogamba omukolere live ajje omuyita ajje wano eno simanyi bamusondere tewali muntu agenda sondera Birungi nze olaba timo oyo Birungi yalya ssente za muganda wange miliyoni 12 saka kati muganda wange yafuna yes yalya miliyoni 12 muganda wange n'addayo Uganda atalina wadde 10 yayagala okukomawo like abigobekaakomewo yes agenda ogenda mu ddwaliro nga bamukebera bagamba alina kansa w'omukifuba mukazi wattu n'asiraanira e Uganda naye ng'obuzibu bwava ku Birungi oyo jangu wanje jangu mu video Katonda wange ngiteekeko enzize kati enzize
muganda wo baali olaba Timo era nagambye ne muganda wange bali bamuyita Siiri amumanyi bali bamuyita Siiri n'amatovu Siiri yes oyo birungi oyo abantu abamu basasulira amaziga g'abantu balina ebintu bye bayitamu naye nga basasulira amaziga g'abantu wallahi era Timo kyannumya nnyo okulaba ng'okoze video gambe mbu omuyita oyo simanyi bamusondere wane nagambye nina obeera ku live yo netonze ne video ngenda jijjayo oyo omuwala oyo yali asendeza muganda wange $12,000 sisanga yagala okukomawo like abigobeka akomewo buto agenda ogenda mu ddwaliro okukola check up nga bagamba alina kansa w'omu kifuba seeka kati yasiraanira Uganda naye oyo alina osasulira amaziga g'abaana sente ze yalya kyekyo abantu abamu babonaabona ate bagamba ebibi bisikira naye n'omuzzukulu alikisikira sister wasobola okujja ku live wano right now talina na simu ya smart katonda wange talina simu ya smart naye ng'obuzibu bwonna bwava ku oyo mwana muwala abantu abamu bakaaba amaziga naye ng'oluusi basaanidde bagakaabe basasulire ebibi bye baakola abantu akubuuze miliyoni si buli mwana gwe yali atya sente balina ekibiina jukira balina ekibiina kye baali basonda like oyo birungi oyo yali akwata sente nga sente bazigabana mwaka kati mu period emu yalina okuddirayo e Uganda awo ebintu ebyakyakirawo ng'ababbye sente mbitegedde ng'ebino ebyaba Pretty Cisse bye bakola mu musonda kola batya ebyo ebyo katonda wange bane sister wali mu mbeera ki kati gyali eyo embeera si nnungi era nze kati atetenkanya n'ensindika akasente abeerewo bambi kati gwoli luddawa temusaazi nze ndi Saudi bambi ne sister we yali Saudi mukuso yali Saudi nego yali Saudi 12 ezo sente z'omwaka mulamba mwaka mulamba n'emyezi egigwamu kati Samantha birungi nga ntunde ne mu kamera bwendi tukubanje nte ku dunia ne kwakira Allahu akbar oli musiramu kikache gwata wallahi ya Mungu Samantha birungi amanjenti jantunulire mu face amanjenti nakusange wano ku plan B ndi plan B guest house kubayita ababe kaja amanjenti kubampulira waliwo some kind of pain nga I just suppress it for some time nenjimira mbeerewo kuba ku ka video ke wa uploadinze bagambye kati and a video mulamu bwange mulundi gwa kubiri nga nkunama era mbeera mu bizibu wenkunama ku video nkimanyi nti nno mbamenyeteeka ku myaka gye maze ku media bamanyi abaana first of all siina mpisa mukamwa but I'm very very well behaved you can't even imagine newe kiba kyalo kwembadde ne boolibuuza balandiroodi basuubiza nze ni mukyala yeebeezaawo but I have not had bad manners anywhere. Yes. When sitama nenzina, just that time bansazewo neteke ku camera. Meanwhile, that's what I do in my free time. Kusinama? I dance. In fact, nange twayiriba Dubai nga bw'ogitegeera kasana ke Dubai ke twayiriba kati waneeno tubanga abali mu twali muri hasi tuli wano tuli oba ndowooza eno gye tuli muri hasi kubanga erindooza twali kuwaaka kati tuli mu luwummula meanwhile tulabye ku nnaku y'ekyeyo nga tolina nawo dda naye wano ewaffe wogenda wali ku dduuka ne bakuwola erindaazi
bro ate bwe tebali kuwoze n'enkya wabeerayo essuubi kubanga ono mwogera olulimi lwe lumu so wekibayita kaabya akajanja ekitakaabya akajanja kati ngenda nendowoozaamu nkaabe bwe mala okukaaba nga kombe nakaaba gwe nga ndi mu nnyumba eri ndi wano eno mukama ndaba ngamba alhamdulillah mukama kale yadde ekyokulya tetufunye tetuli under torture tuli fine right yes I thank God for that kubanga luli nali under torture walaba SB4 video gye yakola nga bannange Sheila Price sijja kikunyonyolanga nzi kyempitamu nga nkimanyi nkisobola bulungi nnyo naye the fact ekikulumya omutima nti olina omwana ng'olaba omwana ate naye bakimuyisa omwana wange mental status yeetaaga nga wogamba nti abaagala okuntwala mu gundi bagiyitaani rehab basooke omwana wange kubanga mental status ye tenaaba kutereera he saw a lot of things bye yali nga tosaba birabya mwana nze ndi wanzaala oba nga 9 because abaana abamu baafa kwesa maaso nina abaana bameka nina abaana 3 but abadda ku Jeremiah abaana nazaalanga nga bafa wono checkingako ku NTV genda ku NTV page ya Farida abaana bafa nazaalanga abaana nga bafa nga ni bufumbo ezo enzaalo oziraba ze nina if I still have a tummy that is like that let's be realistic some people are just jealous right when nali njagala okuluzinga weight natandikira na Dubai ngati wali waza videos nagamba oyo mwana ali ayagala okuluzinga weight bana oba mwenna muli bapya ku TikTok welcome tuleko kuba tuli bapya abapya ku TikTok oba mad mbaniriza yenze bampita the goddess of TikTok gwatuvuga wenjagadde lwengenda viral bwe mbeera nina ennaku nzina kubanga kyekyo kyensobola okukola munaye gwe ina family nze sirina nze video yonna gyenta ku TikTok bewegendeze page yange video zokka ze nali nsanguddeko ze za bed I'm not I'm a TikToker who is I'm not verified but I'm paid because I'm a paid influencer naye nze besides TikTok mad I have a life I'm sexy and I know it and I date I have a life olubuto ne balunvugira waliwo sawa olindako bamvugidde olubuto right bagambye mbu olubuto lwezinze kubanga nabadde ntudde waliwo asobola afukamire akikole ng'afukamiddeawo waggulu kweyo entebe kwe nabadde nfukamidde akikole tulawoba olubuto lwezinge nabawulidde akati Sheila Price bwoyimirira luba straight olulonga lwezinze bwotudde because omuntu bw'otuula it's normal man newoba gwe musajja sikyo bw'otudde olubuto lwote lwezinze I was kneeling like this but let's normalize some things if I'm kneeling like this olubuto ne lwezinga nze ndi wanzaala oba nga 9 because abaana abamu baafa kugambye nange kinnuma n'obulumi bwe nina Sheila Price sisobola expressinga kubanga ne bw'okaaba amaziga tegakola oba ekyo it does not bring solution okitegeera so that's why people think I'm mentally unstable because I'm going through a lot of pain but I don't cry I don't show like nga woga omuntu abeerawo munyiike nga nange twayiriba Dubai nga bw'ogitegeera kasana ke Dubai ke twayiriba kati waneeno tubanga abali mu twali muri hasi tuli wano tuli oba ndowooza eno gye tuli muri hasi kubanga erindooza twali kuwaaka kati tuli mu luwummula meanwhile tulabye ku nnaku y'ekyeyo nga tolina nawo dda naye wano ewaffe woogenda wali ku dduuka ne bakuwola erindaazi bro ate baba tebali kuwoze n'enkya wabeerayo essuubi kubanga ono mwogera olulimi lwe lumu so wekibayita kaabya akajanja ekitakaabya akajanja kati ngenda nendowoozaamu nkaabe bwe mala okukaaba nga kombe nakaaba gwe nga ndi mu nnyumba eri ndi wano eno mukama ndaba ngamba alhamdulillah mukama kale yadde ekyokulya tetufunye naye tetuli under torture tuli fine right ndaba ku kitanda ndaba amayinja amayitirivu okay ensi gye tulimu ya intaneti kuno intaneti likuba ekifaananyi jaliraba ekifaananyi titirireeta erinnya nti bamuyita amethyst akola ki amethyst ayamba okuleeta otulo eryo bamuyita amethyst jinja lireeta tulo lijjanjaba musujja kati ffe tuli baavu for now because twalina ku ssente
naye waliwo embeera etuuka ffe waffe nze nakulanga tulina jjajja ffe I'm a healer by the way gwe mulimu era gwe mbadde nkola I've been doing that work era bamanyi ku TikTok bakimanyi that I've been doing abamu kye bayita prophecy abamu be bayita simaya lubaale simaya biki buli kimu nga bw'okiyita nze nkiwa ekitiibwa mu nsonga yaakyo oba musumba akiyita Yesu buli omu bw'akiyise kati nze waffe nze nakikulanga kyenzaalibwamu so kati footalumwa musujja ffe kubanga mbu tolina kwini okozesa jinja kati ffe waffe bino tukuze nga kati we have these stones that is amethyst era bw'olikuba ekifaananyi n'oliduga olinga egenda gamba nti amethyst etukwatako it's okay you can touch any ebizibu bye tubaddemu kati ngo ekyokusula enjala tekitandise nga tusula mu loogi kyatandika tukyali eri ffe tubadde tochad yes but nga batocharinga era batutunuulidde baali batulaba nga bali tuli ku tortured on surveillance eri mu gye nali mbeera baali batutega kamera so nga omuntu akutocharinga nno ng'ali ku surveillance omuntu akulaba nenno n'omuntu ataakulogera ng'akutunuulidde kitegeeza waba akufumita akulaba so you feel everything go through I felt it, I swallowed it, I did not die, I'm alive, I thank God for life. Kitegeera so but again I thank God also omwana munene nafuna akalimu by the way omwana wange namukusawo ati omwana wange ayagala nnyo okukola ayagala nnyo okukola obulamu bwe bwonna kukola kulaba MC10 ebintu ebikyasibiza omulumira obulamu bwe bwonna MC10 kukola mpozi naawe wali ng'okyakuba nnyo akadde akakawulya mangu leero amapaka agambye ekimu jalabe ekyogamba kati naati ennaku zino tukuwaayiriza wano gwoyonoonya oluzungu lwaffe kati twetwogerera ddala nno n'omwana wange oluzungu lwo wano something you see the something notusanga no nga twogera oluzungu lwo you live in world nze byonna ebyangubako bye saagala kwogerako kubanga what happened made me stronger and it made me who I am and going through it doesn't mean that it's going to heal it. It won't heal it. And cooking, what do you do for cooking? Kati cooking, nga bwagamba nti 10 terikyawo. Abaana ba TikTok abamu bambeera oba oli awo olinakuweezayo 5 olinakuweezayo omutwe bwe mutafunye ne musula enjala. It's fine. N'omulenzi waffe bannange. N'omwana tusula enjala tugisula etwa. Bwe kiba kyekulya kibuze wabula tusula enjala wabula tetubba kyekikulu kya byonna. How old is he now? Nti ne bw'aba nga asanze wali kyakuleta saa kibba. How old is he? 13 anaatera okuvaayo ne ku mulimu akyo. Akolera wali waggulu oba oyagala nawe osobola okutwalawo. Akolera waggulu? Bambi omusajja ennaku ezo bwe nali nkyali mu healing work nkyali mu masappe gange bino bye tuyamba abantu nga totegedde. Mwami yali awo munaye nga naye alina ensonga za business but he did not like have the amount of money zensaba. But I worked on him. Twayanneegayirira. Nanga bambi nkulaba nze sikumanyi but manyi nti if you help me I'm going to thrive in my business. And I did help him and I didn't know where it will pay back. So recently like a few days ago bandi awo omusajja ambuuza munaye oli otya ebintu byange byalama biki like nga ogamba testimony and do after all whatever nze byonna ebyangubako bye saagala kwogerako kubanga what happened made me stronger and it made me who I am and going through it doesn't mean that it's going to heal it. It won't heal it. And cooking, what do you do for cooking? Kati cooking nga bwagamba nti 10 terikyawo. Abaana ba TikTok abamu bambeera oba oli awo olinakuweezayo 5 olinakuweezayo omutwe bwe mutafunye ne musula enjala. It's fine. N'omulenzi waffe bannange. N'omwana tusula enjala tugisula etwa. Bwe kiba kyekulya kibuze wabula tusula enjala wabula tetubba kyekikulu kya byonna. How old is he now? Nti ne bw'aba nga asanze wali kyakuleta saa kibba. How old is he? 13 anaatera okuvaayo ne ku mulimu akyo. Akolera wali waggulu oba oyagala nawe osobola okutwalawo. Akolera waggulu? Bambi omusajja ennaku ezo bwe nali nkyali mu healing work nkyali mu masappe gange bino bye tuyamba abantu nga totegedde. Mwami yali awo munaye nga naye alina ensonga za business but he did not like have the amount of money zensaba. But I worked on him. Twayanneegayirira.
Nanga bambi nkulaba ize sikumanyi but manyi nti if you help me I'm going to thrive in my business. Abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tuchaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba amannya agange yeze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo omuntu singa balina ebirwadde musomereddwa tumwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulombeddwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombereddwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala neetaase ennamba yange yeeno eri 07 01 76 37 11 nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku ddwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.